Liigi y'eggwanga ey'omuzannyo ogwa handball eyinda. Liigi y'eggwanga omuzannyo gwa handball yasseemu okusanyibwa eggulo n'emizannyo 5 nga gyabadde ku kisayi ky'Ekibuli. Mu bakazi, Makerere Yunivasite yatandiseewo bisizoni eno ng'akubidde Victoria University ku ggoolo 3-2 ku 18 ng'ate Ndejje Yunivasite yamezze Kyambogo eyakasumizibwa okujja mu liigi y'ababinywera ku ggoolo 44 ku 11. Tetuwangudde naye it was promising, so expecting winning more games. Season eno tusuubira okufuna like okubeera konto okusinga ku last season because last season was the 3rd. Bachampiyoni ba season ewedde abapoliisi bawutudde Nkajja ku ggoolo 37-22. Mu basajja Kyambogo University yakubye Evergreen ku ggoolo 33-3 ng'ate Ndejje yasiitanye okumega Makerere University ku ggoolo 32-31. Awamu n'ebyomulungi atugoberera amawulire agataliiko nfufu ge twatandise ku ssaawa 4 ez'ekiro kya leero. Nsaba tugafundikire wano ate nkulekere programu ze ziddako okuli fayiro ku mmeeza, programu ejjudde okunoonyereza okw'ekika ekya waggulu tosaanye kugisiba olunaku olwaleero n'ensonga ze bakuleetedde. Beera bulungi munnaffe, weeraba. This month, we're putting the U in Uganda. Watch Nancy find herself as trouble finds her. Experience the trials of marriage through Sanyu and Oscar's eyes. See how souls are sold in the world of prestige. Experience your youth through the little pioneers at play, and Anne Kansi